Popin Media. Basabo ne banyabo. Yenze Engineer Frederick Salikafero. Eriyo yonna abadde tamanyi Engineer Frederick Salikafero yenze kamwakoogera. Era njagala okubategeeza nti nze nkulira ekibiina kya NUP mu Ntenjeru North. Era njagala okubategeeza nti President waffe Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yakkiriza nampa kaadi okuvuganya ng'omubaka wa Parliament owa Ntenjeru North. Banaye kaadi nze njirina. Bwe ntuukidde wano nga ssaawa ya kulya era mbasuubiza bannantenjeru North nti mu bukulembeze bwange teri yagenda kulumwa njala. Mu bukulembeze bwange ebintu bye ngenda okusinga okuteekako essira kubeera nti omuntu afuna akasente mu nsawo ye. Bannange enkulaakulana bangi bagyogerako n'enkulaakulana etandikira mu nsawo yo. Obanga tolina ssente mu nsawo ne bakolera enguudo ne bakuletera amasannyalaze kikono kiyinza okuyimirirawo nga tosobola gateeka mu nnyumba yo gaasa. Ate era njagala nnyo okuteeka essira ku bintu ng'ebyamakolero kuba ebintu ebyamakolero bye bisinga okuwa abantu emirimu. Kakati buli tubeera nti abaana baffe basobodde okubeera nga bafuna emirimu, awo kiba kirungi nnyo. Waliwo ettendekero wano okumpi ery'ebyemikono, naye era nina okwennyamira nti abaana ab'e Kayunga balimu batono nnyo, ndowooza tebawera na 10, naye ng'ettendekero liri Kayunga. Kati njagala nnyo bwe tuba nga tufunye ettendekero ng'eri, ffe bannakayunga ffe twandisinze okubeera nga tufunamu. Naye olw'okuba abakulembeze abaliwo bo kyebalowoozaako ssaawa ya kalulu, tebalowooza Kayunga ensi eneebeera etya nga bavuddewo. Nze nga engineer njagala ndeke Kayunga nga waakiri mulimu abaana bangi abakola emirimu gya engineering, kubanga ebyo bikwatagana n'ebyamakolero era bikwatagana n'abantu okufuna emirimu. Bannange bingi tujja byogera naye nga mbeebaza okumbeerawo era mbasaba mumbeerewo paka ne ku lunaku olw'okulonda nga 15 January tuwangule akalulu awo tuleke tuzimbe Ntenjeru North empya awamu ne Uganda okutwaliza wano. Banaye mwebale nnyo. Empologomento okubaita Engineer Sally Frederick ajanga MP Ntenjeru North. Omusajja oyo mumulabiranga ddala. Omusajja oyo asobola era agenda kyusa ekitundu kyaffe yagalagana. Abakulembeze bangi batusuubiza ebintu bingi. Mbasaba bakadde bange mwegendereze embeera z'abantu abatugamba ebigambo bwe bityo. Njagala okwongera okubasaba ti omukwano ogwo gwe mwatulaze gubeere nga tugenda nago mpaka ate bwe tunaatuuka 2026 tugende buli omu walondera tulonde ambuleera tugende mu palamenti n'abamu tugende ku disitulikiti. Mikwano gyange saagala kwogera bigambo bingi.